Kaakati taata asse boyfriend wa muwala we bamukutte era nga bamukwatidde eggulu gy'abadde addukidde nga yeekukumye. Yoyo golaba mu kafaananyi awo ng'ali ku mpingu, omusajja atunuza bukambwe. Taata ono abadde yeebaka ku muwala we era nga yamufuula mukyala we. Maama w'omwana ono yagenda kadaama ali ku kyeyo era nga naye yadduka oluvannyuma lw'ono taata okutta omusajja eyali akwana mukyala we. Omukazi n'addukira ku kyeyo, abaana n'abaleka. Taata ono guno si gwe mulundi ogwasoose okukwatira ono boyfriend wa muwala we mu nnyumba. Guno gubadde gwakubiri. Omulundi gwe yasooka okumusanga yamusonyiwa era ensonga baazimalira ku poliisi. Ne bakola endagaano, tontambaalanga, toddanga wange. Lwe yazzeemu okumukwatira ewuwe yassemutte. Yamufumisa ebiti mu nnyindo, ebiti mu kamwa, ebiti mu matu, ebiti mu kabina, buli ewali ekituli yamusonseseewo ebiti. Yamusse bubi. Ono yabadde atta musanji munne, yabadde tamuttanga mwana ayagala muwala we, nedda, yabadde atta omusajja amwagalira omukazi. Byonna byonna biri mu vidiyo eno gy'ogenda okuwuliriza. Nkusaba vidiyo eno ogimpeera obudde owulirize bulungi nnyo. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule etuuka ku buli muntu. Kakati wuliriza. Taata yoyo gw'olaba omutemu atudde awo mu kifaananyi wali emabbali. Taata yoyo omutemu. Mu kifaananyi ekiddako yoyo Martin gwe yasse, gwe yasanze ne muwala we mu nnyumba nga bali mu kwenywegera. Era waneno mu kafaananyi akalala wano yoyo muwala we gwe yattiddeko Martin oba boyfriend wa muwala we. Kaakati taata ono bw'abadde yeebaka ne muwala we, era taata ono si gwe gwali omulundi ogusoose okusanga Martin mu nnyumba ye. Si gwe gwali omulundi ogusoose. Taata ono yasooka n'asanga Martin mu nnyumba ye omulundi ogwasookera ddala, era Martin baamulabula. Ensonga zino zaagejja. Martin ne bamukwata ne bamutwala ewa defense ku kyalo. Defense n'atula mu nsonga zino era ebintu bino babimalira ku poliisi. Mu kusookera ddala nga taata asanze Martin ewaka ewuwe, yamukwata n'amukuba. Yamukuba naye teyamutta. Abantu bwe baakuŋŋaana baayita maama wa Martin batule mu nsonga zino babimalirize. Omulundi ogwasooka gwe njogerako, guno ogwabadde gwakubiri, guno amusanze gwakubiri. Ndowooza bwe yamusanze omulundi ogwokubiri n'amugamba kakati kansooke nkusanjagge kaana ggwe olyoke onviire ku mwana. Naye omulundi ogwasooka yamusonyiwa era ensonga zino baazimalira ku poliisi ne bakola n'endagaano wakati wa Martin ne taata ne maama wa Martin nti Martin takkirizibwa kuddamu kujja mu maka ga musajja ono bw'azze kulaba muwala. Era baakwata omuwala ono Christine Nazziwa ne bamutwala mu ddwaliro ne bamukebera balabo batalina kawuka ka siriimu nga takalina, ne bamukebera balo batalina lubuto era nga nalwo talulina, ne bakebera ne Martin balo batalina kawuka ka siriimu era Martin ne bamusanga nga mulamu bulungi nnyo, nga mulamu tteke. Era ogwo gwasooka taata yasonyiwa Martin n'amugamba ebigambo bino, n'amugamba mulenzi, siddamu okukulaba ewange, siddamu okukulaba ewange. Era okuva olwo ensonga zino zibadde zaalekeraawo. Okiwulira? Kakati katono nnyo njagala tusooke tuwulire mukwano gwa Martin nfanfe. Era mugenda na kumanya lwaki maama w'omuwala ono temumulaba. Maama w'omuwala ono kadaama era ng'ali ku kyeyo. Wabula kati njagala tusooke tuwulire mukwano gwa Martin nfanfe eyabaddewo nga batta Martin era eyaliwo mu guli omulundi ogwasooka we baakwatira Martin. Kakati wuliriza bulungi nnyo, njagala tugende mpola. Wuliriza wano.
byatandikira mu Desemba nga 11 nga twakawummula bwe tuti. Kuona batwali twakawummula bwe tuti. Matini n'akwata ekkubo n'agenda n'akola ki? Kati bwe twawummula bwe tuti jjukira omusajja yali akola safari. Matini n'agenda ewuwe n'atandika ossula eyo. Egera Matini ng'asulawo oyo omusajja okumala omwezi bagumu n'ennaku ezigwamu ne bakolera nno ddala amaka. Manyi amaka agaddala nga balinga mwami na mukyala. Jjukira ono omwana Tina baali bamuweerezanga ssente taatawe ez'okulya. Tegeera kati bo ne bakolera ddala amaka mwami na mukyala era nga bagenda babiri eshoppinga. Tegeera kati jjukira alinawo waliwo bambegaawo okumpi bakazi nga omanyi ab'olugambo. Kati kazi ab'olugambo baba bamutegeeza nti waliwo asula ewuwo nze naawe. Kati wayitawo omwezi ng'ajja omusajja bwe yajja omulenzi yamusangayo. Yajja si kiro era lwali kiro. Bwe yajja omulenzi yamusangawo. Omulenzi we yamusangawo n'amukwata. Omulenzi in fact yekwekana mu kiyigo. Kati omusajja n'ajja n'obusungu. Omulenzi we yavayo n'amugamba taata tokuba kankunnyonnyole. Teyamulinda kunnyonnyola n'amukuba. Era ogwo gwe gwasooka bamukuba bubi nnyo nnyo. Kugaye baamukuba ne bamusiba nako nno. Ekitegeera baamusiba nako n'akkiriza. Agamba nti omuwala akoze eki? Amuvuddeko. Dayekita gwe baakubira Dayekita Kayongo yajja n'ataasa. Defensi n'ajja. Kitegeera naye ng'omusajja yakuba omwana omulundi ogwasooka gwe. Ogwe omulundi ogwasooka omukwatirayo yali yeekwese mu kijiiko. Naye yali amazeeyo omwezi mulamba ng'asula mu nnyumba ye. Kitegeera nga yagafuulanga amaka ge ng'asula mu buliri n'omuwala akeera ku makya. Kuba kati oyo Tina yali yaleetera batoobe yakkirizisa batoobe nti ono Matini ki anko we. Kitegeera bagamba bonna mubagamba ono anko. Kitegeera ogenda kwongera part 1. Kaakati ogwo gwe mulundi ogwasooka bwe baakwatira Matini. Muganda wange ebintu bya ddala. Munnange ogwo omulundi we gwaggwa taata yalabula Matini n'amugamba ssebo njagala weesonyiwa amaka gange toddamu kujja wano. Era n'amugamba toddanga wano nkusonyi ne toddanga wano. Kati taata ono abadde tatera kubeerabeerawo ng'akolera eyo safaari. Ewaka wano abadde yalekawo ono muwala we ng'abeerawo ne baganda be. Maama w'ono omuwala gwe baakutte ne Matini balyoke bamutte yagenda ku kyeyo. Maama w'ono omuwala yagenda ku kyeyo. Mbuge mawulire genfuna yagenda ku kyeyo. Era essaawa zino ali ku kyeyo, ali Saudi Arabia ali mu kukola. Naye yagenda ogenda ku kyeyo naye byamugyeyo eno e Kampala nga si birungi. Yagenda lwa dduka nga taata ono ayina omusajja mbu gwe yatta era ng'amuttidde amusse lwa mukazi. Yatta omuntu era ng'amusse lwa mukazi. Nti maama w'ono omuwala yalina akabala we yali akola. Kati nga waliwo omusajja eyajjanga kasitoma n'atandika okukwana maama w'ono omuwala mukyala we. Kati ono taata bwe yakizuula nti waliwo omuntu amukwanira omukazi yamukuba bubi nnyo n'amuyisa bubi nnyo era mbu oyo omusajja yafa. Omukazi agenda okulaba embeera tagenda kugisobola. Kwe kuddukira wa? Kwe kuddukira ku kyeyo gy'ali kati essaawa zino. Okitegeera era abaana bano yabalekera taata we okuli ono omuwala omukulu ne batooba abalala. Kati taata abadde abeera ne bano abaana naye nga ewaka tabeerawo nnyo. Kati ndowooza eno space ono omwana muwala gye yakufuna n'akozesa okuyita boyfriend we ono Matini ajja amubeereremu amukyalireko kubanga yamugamba taata taliiwo jangu tubeereko wano ffenna. Kaakati oba ani yabaguliza ku taata n'amugamba nti owange amakaago kano akavubuka ke wagoba wano kaakomyewo. Taata yatabuse butabusi. Taata olwasanze Matini ewaka yamugambye leero sikusaasira, leero ŋŋenda kukutta busi, leero ŋŋenda kukutta busi.
nasooka ne nkusonyiwa ogwasooka kati ate nkusanze omulundi ogwokubiri lino jjoogo leero sikusonyiwa. Yayingiza omuvubuka mu nnyumba kubanga omuvubuka Martin yali ayagala kudduka, n'amukwata n'amuyingiza mu nnyumba n'aggalawo. Omuwala ate ye n'adduka n'adda ebweru, ne balyoka bawuttula Martin ng'abawuttula ebijanjaalo. Wali okuteekako ebijanjaalo nga babita eby'omusana bali mu kubikuba miggo. Yamukuba n'amufumita ebiti mu maaso, n'amufumita ebiti mu nnyindo, n'amusoseka ebiti mu matu, n'amusoseka ebiti mu kabina, n'amusoseka ebiti mu kamwa. Kati njagala owulirize ensonga mbu eyassizza Martin obubi bwe batyo. Mbu taata ono abadde yeebaka ku muwala we. Mbu abadde yeebaka ku muwala we. Era Martin yagenda okumutta ng'atta musajja munne, musanji munne nga gwatta. Kati njagala owulirize bino bigambo bya maama wa Martin. Bino ebigambo bya maama wa Martin bye baamugambye mbu taata ono abadde yeeganzika ku mwana we. Wuliriza wano. Kubanga n'amawulire amalala gafulumye abakyala baŋŋamba lwawo okulimirwana baŋŋamba nti taata abadde yeebaka ne muwala we. Allahu akbar. Era taata okuba Martin yamukubye ng'akuba musajja munne. Musonseka ebitiiru wantu. Mu bifo byonna byonna. Buli kawala katuli yasonsekawo ebiti. N'akatwale ku mutwe. Mwana wange yafa bubi bannange. Mwana wange yafa bubi. Mwana wange omubiri gwonna oyinza nti badde baguyiyeeko amazzi. Kitegeeza taata abadde takuba muntu ayagala muwala we, abadde akuba musajja munne amukwanira omukyala. Omusajja yabadde ali ku soloti ng'ayogera nti yaliwo ng'omusajja atta omwana wange, simanyi lwaki takwatibwa bannange. Byebyo nsonga mpanvu, nsonga nzito. Naye byonna biri awo. Abavubuka mulekera okugenda mu maka g'abazadde b'abawala nti mukwana. Newankubadde bataata baabikolanga nga bakyali bavubuka, newankubadde bataata baabikolanga nga nabo bato, naye okukeera ku makya okugenda mu maka g'omuntu nti okwana muwala we, n'oyingira ne mu nnyumba munda. Muganda wange, omuntu bw'akukwata n'akukankamula emiggo, nze simunenya. Era ensonga y'okuttibwa kw'ono omulenzi just lwakuba nti baamusse bussi kyekyali ekibi, naye okumukuba okumukangavula kyali kimugwana. Okuttibwa kwe yali tagwana. Gwe ng'omuzadde tekisobola kukusanyusa ng'osanze omuvubuka mu makaago ali ku muwala wo. Mazima ddala oyinza okuwulira obulungi? Tosobola. Si kaaki taata obusungu bwamusukkako. Naye bw'abanga taata abadde yeebaka ku muwala we eyo nayo sitoole gye twagi ndala. Omanyi ebintu bya Uganda bino bizibu, tewali kitasoboka. Ebigambo mbiwulidde nga biva mu kamwa ka maama wa Martin. Kati yesawa zino taata ye baamukutte era ng'agenda kuvunaanibwa. Bamuteeka ku kalabba oba bamusibe mayisa oba bamusibe emyaka gye nga 2-3. Ekibonerezo ekisaamusaamu. Ensonga ngirekedde eri mmwe. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mukubira beekumina ku mukutu, mwebale kuba nti ate musubscribinga. Ate namba kuto ng'ogenda maaso n'okuba nti ate oyongera okusubscribinga tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda bankuumire mubeere bulungi, mweraba.